bajja tusanga kubira katonda mongale na kalulu ebyamanyi yasetagaddewo ddayo galewo nyumba tata wangi unansonyi okuyingirira mu ssenyu nebakuba mpulira tata nga ewankwasa omulimu gw'okugala n'okugula otyo mpulira mazima gali nti taata wano waliwo abaliwo otyo bafaanana batya taata bambalidde ddala nga ffe nesoboka okole bwoti nekitange mpeera abakulembedde omuswaki ogwo kale taata senakulunga baffe gwoli mu nsuwa oba omusaayi olina gwa e ebambadde yenzibu abange gwe tekinisiani kale kongereko sebo mukulu nga beffe otyo bazzukulu ba Walusimbi bakka mu Busiro ayayay abange tubakubire mu ngalo abo be badanyini ssente kakati njagala tukole bwe tuti essebo njagala osooka omuwulire bino gwe essebo ekikungu ekya pulezidenti waffe omulungi jjajja w'abaana wakiwulya bwe yali akubiriza abantu ekyokugenda buli omu bamukuba akayiso ffenna baabutukuba naye naddamu n'atugamba nti ki ate twetaaga busita mwetaaga busita atwetaaga okubusitinga buto ekitegeeza temwafuna busita ewaffe ebadde tennajja nnyo kakati tugenda kukola bwe tuti essebo ng'ogenda kuba otuusa byewetisse nga n'abaana bange ab'obuwala ate we baleeta ka busita weewaawo seitapeneya era aba batuyambe kubanga omutaka kkumi ono gwe tuliko sumula ndetira abaana bab'obuwala ndetira abaana b'obuwala abakiikira mu palamenti yeseggona kati mulesa akiikiriraani abasigadde kakati kyo tuba tukola endenge waliyo ki mu lubugumu agandi nange binsobedde officials zalinga zitya entebe zajjulanga otyo abasigadde ne muyimirira mu kakubo ne mwekwata waggulu kati gweyimirira wekwate bano banyuma okwekwata ku mutayimbwa gwa tenti ale nno mwe muli ne taata wange omulamba kwate ku ddaame lya polikapu kale bwe nawulira saatuulanga olumbe lwali lwa mugagga Your fate ain't
Irine lya mwana lya mwoyo mutuukirivu Katonda Taata w'ekisa tukwebaza kubanga otuwadde obulamu tukwebaza olw'amaka gano mwe tuli ate tukwebaza n'olwabaddu bo n'abazaana bo bonna ab'oku nsi n'obaleeta wano olwaleero tukusaba nno Katonda w'ekisa obabeere obufumbo bwabwe bwe batandise Mukama bw'oba omukisa naffe ffenna otukuumire mu ddembe tusabe nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Kati mugenda kunyimbya z'Abakatuliki ziriwa fuba kubanga omuzindaalo kati nfubako mufube tusaasire kale mutabani wagwe kundetera abaana bange ndetera abaana ogisanga kisojo wano okirabye bwe kibaddala ekyekisojo bwe kigenda okubeera bwekito ne bwe mutatuwa mmere kasita gwokyogedde kituufu kasita juisi waali otyo kale mwaniize baana bange olwakadde kale bannaffe kale bannyabo eradde ennyonnyo eradde bannyabo tugayise mu bulungi era tubeebaza Katonda kyabakoledde abantu beekasambya kiki meekaapu yeeyongeddeko ku luguudo anti kaakati era kyekyanzimbya ku kkubo bino ebyokugenda ogende mu saaluuni bakoleko meekaapu otuula mutuuzi wano nakatebe wekuzibira nga gwe mugole akyasinze ku meekaapu ekitegeza tulabira ano ng'ate gwe tusange mu kkubo yeeyongeddeku kituufu tukube engalo ez'amaanyi abaana bange bitambudde bulungi abaana bawe bitambudde bulungi amazima amatuufu taata engalo ez'amaanyi kimala ekyo ako kasaawa mweddire mu nnyumba embeera yamwe eri wa Katonda naye ate empeera yawe ebeerete ewa Katonda ng'eyazze muzzukulu wa Walusimbi ebakka ate kyogereko jjajjaffe ze ssente kubanga ffe waffe Katonda yatuwa ab'effumbe twakola ssente tuziina tuzigaba kale katuleete tumansi tandika tulabe alidde akakondo jayambula era ndabe bali ono omulaba ye Kizito gamba yasitula ssente kati tugenda kulumba nga tazifaanana ale bwe tulumba awo olutuuka kwaba ogenda kumanya akaana akawala ewaffe kaani kannalumansi mbulira kazimansa bumansi siko liina yekalekera bakutegedde ono yaliwole ku mulembe gwa kibuga tombutulabutula mulafa sebo taata mbulya bibyo twagala kwebaza abazze weewaawo ate mutandise byakisawo vuga wanje mutandise byakisawo vuga anti bw'osangamu omulanga gwa Ssebaggala nga mungi gusobola okutwala ebutabika mulanga ki guno ogwakaveera mwami Buveera ng'ali muno mungi agali nange kyengenda bakolera bano baŋŋambye nti be basawo b'ennyumba kituufu ambawo obusawo babukolere ddala ate wamma obusawo bwammwe bwebwo bwe mwasoma nomuba mmwe basawo b'ennyumba eno buli omu agende ne kyeyasoma tinka
akasawo abaana bali abayimirire mabega bagenyi mbajjeeyo bajje erudde wali abayimiridde mabega waffe akasawo kakati Katonda akoze ebyamagero biriwa omulala wanne bafunye obusawo yagenda kufuna faani Delta TV tukole sonse okulaba Delta TV weri kati nno ataasanyuke kwata ojja kwerabira ku TV nga tolera ono mbadde sinnamulaba aluwa ono gwepadde faani mukama nga wamagero wali omulabyeko uwa si yeye noni naye yali akola akaviiri ngaako akenkulungo kano kenkulungo kale dda batukubiranga kaweke naye ennaku zino bamutwala mu saaluuni kituufu kwateeza akaweke kalisabasuusuzi